Speaker wa Parliament Anita Mongo, Minister Nabanja, Muchala Nabanja, bamemba ba Parliament mwenna abali eyo nsaba kukuyamba. Commission of Human Rights. Nsaba kunnyambako mu nsonga y'okujjanjaba omwana wange ono n'okulabika nga tufuna obwenkanya abantu bano kyasingira ddala okwagala abamukubye abo bennyini kubanga batugamba nti bo balina abanene taata waabwe w'amagye. Njagala batuliyirire ate no basiba babasibe bayige nti nno omwana teyenkana nabo yabadde akyali mwana muto. Ku nsonga y'okukabasanya omwana wo nga tanneetuuka oyagala omusajja njagala naye tumufuna oyo yabadde akabasanya omwana wange ng'ate no ng'alina n'ekigurupu ekinene alabika mutemu kuba yabadde akutte ne vidiyo bw'ati nga balina n'akambe nga balina n'emiggo.